Gavumenti ejje entamu misango egibadde givunaanibwa omusinga owa Rwenzulu Charles Wesley Mumbere n'abantu 217 babadde avunaanibwa nabo nga bano bakwatibwa mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu mu mwaka ogwa 2016. Kooti ewozesa emisango gy'abakalintalo n'abatujju Kololo ejjeeko emisango omusinga wa Rwenzulu Charles Wesley Mumbere n'abantu 217 babadde avunaanibwa nabo nga bakwatibwa mu mwezi gwa Novemba ow'omwaka gwa 2016. Kino kyaddirira okulumba olubiri lw'omusinga olusangibwa ebuhikira mu disitulikiti y'e Kasese. Omusinga ne banne baali baggulwako emisango okuli ogw'obutujju, okwagala okulya mu nsi yaabwe olukwe, okwekubaana n'okubeera mu kibiina ky'abatujju ekya ADF n'emirala. Kyokka bano baali basaba ekisonyiwo okuva eri gavumenti ekiweebwa abagguddwako emisango egy'ekika ekyo ekimanyiddwa nga amnesty. Proceedings against Mumbere Charles Wesley and 217 others whose particulars and respective offences are on the lists which have been attached on the notice prosecution are accordingly discontinued. The accused persons on remand are accordingly discharged and hereby released unless they are held on other charges. Those on bail, the bail, you are discharged from the bail obligations. And that is the order of the court. Kyoka ye Katikkiro w'obusinga bwa Rwenzulu Thembo Kachumbire n'omumbo wa Kamada Masereka emisango tegibajjiddwako kubanga bagaana okusaba ekisonyiwo. And the DPP received their applications for consideration. She found that they qualified under the Amnesty Act, and so by withdrawing the cases against them, she is facilitating the amnesty process. The two that have remained on the indictment did not apply for amnesty. As a person, I don't know the word amnesty, except unless someone explains what is amnesty mean, then I can apply for it. As I struggle, I still thank the government. Kati giweze emyaka 6 bukyanga amaje galumba olubiri lwa Mumbere ne poliisi ekyaleka abantu abasoba mu 10 nga zembuyaga ezikunta. Okusinza ku bannamateeka ba Mumbere waddembe okugenda e Kasese obudde bwonna okuva leero. Yonna omukulu agejja kubanga agenda e Kasese kubanga emisango takyalina musango gonna gumuziyiza okugenda, naye gavumenti yirina okutulagira ne tugamba engeri gyanakola ki gyanagendamu. There must be tujja kubeerawo entegeka, tukategana ne gavumenti, tukategana n'abantu baffe mu Rwenzori, tulaba engeri gye tumwanirizaamu. Kooti eddamu nga 11 omwezi ogw'omusanvu okulira omusango gwa Katikkiro Tembo ne Masereka abataasaba kisonyiwo. Kakati omuntu ng'oyo tukyalina budde, bannange naffe tukooye emyaka 7 ng'oli mu kooti ng'owoza musango egumu. Tutuuseeko mu maka ga Mumbere Muyenga abakuumi ne batukakasa nti mwali kyokka tebatukkiriza kuyingira mu kikomera. Bategeeza nti tulina kufuna lukusa okuva mu gavumenti okwogera naye ku bivudde mu kooti wabula e Kasese bali mu kujaganya. Judith Nalugwa yakusakidde gule ino. Ate kooti ensukkulumu ewadde ensala yaayo mu musango gw'omugagga Hamis Kigundu ne Diamond Trust Bank etabi ery'e Kenya ogw'okujja obuwumbi bw'ensimbi 200 ku akawunti ye mu bukyamu. Eragidde omusango guddemu okuwozesebwa mu kooti enkulu era n'eragira omugagga okuliwa ensimbi ebitundu 5 ku 10 ekiraga nti Diamond Trust Bank omusango eguwanguddeko ekitundu. Bannamateeka bamugagga Hamis Kigundu n'aba Diamond Trust Bank bwe bawera ennemba musango okujja ensimbi obuwumbi 200 ku akawunti ya Ham mu kkooti ensukkulumu basoose kubaako kibannyonnyola ku nsala eno. Bannamateeka ba Ham okuli Friday Roberts Kagolo ne Anthony Tumusange bawakanyiza ekya kkooti okuwa ensala eno nga wakyaliyo obujulizi bwabwe obutannawulirwa omulino obwakuŋŋaanyiziddwa okuva e Kenya. The parent bank in Kenya said it was illegal. Eraarise. So, I reiterate my earlier submissions, my Lord, because if the judgment is delivered
then the application will remain hanging, my lord. Kyokka bannamateeka ba DTB okubadde Edwin Kalugire ne Ssebuufu Usama babiise kugezaako okutwaliriza budde. But if ever there was evidence of an attempt to delay judgment in his own cause, this is it. Omulamuzi Pasenite Twahise ategeeza nga bwagenda okusoma ensala ya kkooti ekoleddwa abalamuzi abataano abakulembeddwa mu Ssaabalamuzi Alfonso Winyiddolo, Faith Monda, Mike Kibita, Stephen Musota ne Twahise era ng'ono yagisomye. Omulamuzi alambise ensonga 7 ezeesigamiziddwako okuwa ensala eno. Kkooti etegeeza nga bwekkiriziganya n'ensala eya kkooti ejulirwamu eyasooka okuweebwa eyawa DTB obuwanguzi. The Court of Appeal was right in raising of its volition issues which merited consideration, albeit that they had not arisen from any of the grounds of appeal. Omulamuzi akkiriza nti kituufu banka ya DTB e Kenya teyalina lukusa okukolera mu Uganda naye nga bayingira mu nkolagana yaabwe nga n'amateeka agafuga ebyensuubulagana tegalina bwe gayingira mu nsonga yaabwe. Kkooti eno egambye nti kkooti ejulirwamu yakola ensobi obutasalawo ku nsonga ya DTB okukolera mu ggwanga nga terina lukusa. Eragidde omusango guzibweyo mu kkooti enkulu ey'ebyobusuubuzi baddemu bawoze kyokka ekyokuba nti banka ya DTB ey'e Kenya erina olukusa okukolera wano baterulina bireme kutunuulirwa ng'ekirina okwesigamizibwako kiri kimu kyakumanya obanga omugagga Hamu yawulwa ssente ezoogerwako. Similarly, no law was brought to this court's attention that forbids foreign financial institutions from extending credit facility to any financial institution or person in Uganda. Kkooti eragidde Hamu okusasula ebitundu 5 ku 10 ku nsimbi DTB zeesaasaanyiriza ku bannamateeka mu musango guno olw'ensonga nti kkooti ejulirwamu yali emulagidde okuliyirira n'okusasula bannamateeka bano. The respondents are awarded 50% of the costs in this court and in the Court of Appeal. Munnamateeka wa Hamu Kagulo ayogedde ku bisaliddwawo. Tulabye ensalawo ya kkooti tugifunye naye tetugikiriza lwansonga nti ensonga ya okubeera nti looni yali nkyamu kkooti kati eno yegisazeewo n'egaana kkooti eya wansi okugiddamu okugisalawo. So tulowooza nti waliwo obukyamu naye tujja kuddayo wansi tulabe ekyokukola. Wabweru wa kkooti ebyokwerinda binyozeddwa ng'abasinga abadde bazze okuwulira ensala ya kkooti nga tebakkiriziddwa kuyingira munda. Abamu bakkulumidde ensala ya kkooti okubadde n'abadde bakutte ebipande nga balajjanja Pulezidenti Museveni ataase Hamu ku bannakenya amufuukidde ekyambika. Eno ensonga evudde wakati wa Hamu nedda ku buli munnayuganda alina akawunti mu banka n'asobola okugulawo akawunti mu banka. Kubira omulanga mwami Museveni aveeyo atuyambe ku nsonga eno. Ngenda ssaba buli munnayuganda aveeyo tulwanirire ensonga eno. Hamu avunaana banka ya DTB etabire Kenya okujja ensimbi obuwumbi 120 ku akawunti ye mu ngeri ey'okwesasula ebbanja nga tebafunye lukusa okuva gy'ali. Senfuma Josephine Innocent yakusekedde eggulu eno. Ate abayimbi ne bannakatemba bakyekoze ekiro ku National Theatre nga basiibula munnaabwe Omulongo Katolu Bwama basuze bayimba saako n'okuzina nga balinga abategese ekivvulu wabula kitegerekese nti bino omugezi byalama bikolebwe. Olwa Katolu Bwama okulama bamukungubagire ennaku 7 abayimbi bannakatemba n'emikwano basuze ku National Theatre okutuukiriza byabuulira omuli okusindagoma kw'endongo n'okuzannya katemba. Bayimba ennyimba ez'enjawulo omuli ez'abagenzi n'ezaabwe. Abayimbi sibe bokka beetabye mu kuyimba wabula ne bannabyabufuzi okuli omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu. Ono yakutte akazindaalo nga ne munnakatemba Haji Ashraf Ssemwogerere ne bayimba bonna. Bano bakubye abakungubazi b'omuziki ne batuuka n'okwerabira nti bali mu lumbe.
abalala abeetabye mu kuyimba mwe muli omuyimbi Evelyn Lagungo n'abantu basanyuse olw'okumulabako ku stage ng'ayimba nti kubaaludde nga mulwadde ng'obwedda bamufuwa ensimbi. Ye omuyimbi Gerald Kiwewa asizza abantu bw'alinnye ku stage n'eccupa y'omwenge n'agamba nti kaakulemberemu okusabira Kato. Ayimbye ennyimba omwabadde n'ez'abalongo n'agamba nti kano ke kalombolombo akasiibula abalongo. Eddie Kenzo ayimbye ne bayimbi banne okwabadde Shiba n'abalala era ne bakuba luyimba ku luyimba. Oba nazalwa mu bbala kasita kagenda omwana wa Yesu. Abakungubazi ab'enjawulo okubadde Ragadi boogedde ku mugenzi ne bategeeza nti babadde batuukiriza ekiramo kye eky'okusula ng'amukungubagira. Sewungu agambye nti okufa kwa Kato kwamukubye wala era naye kati asazeewo yeegatte mu kuyimba. Era nze nsobola okuba keyboard, nsobola okuba gita, nsobola okuyimba byonna mbimanyi. Emyaka nze Kato namulaba mu late 80s ne tutandika okuyiiya ebintu bituyinza okuya minus. Byolaba ebya production nabikolanga naye. Bakabudde ku makya ate n'okumuwerekera tujja kubeerayo tujaguza obulamu bw'obulungi kuba abadde w'amaanyi. Naye kitera okwebaza abayimbi balaze obumu bamulaze era. Olukedde omulamu ne gutwalibwa enkozi gyagenda okuziikibwa enkya. David Tamale ne Abdu Muwonge bakusakidde eggulu eno. Ku kifuba ettaka ery'abantu abalemesezza omulimu ogw'okusima amafuta mu bitundu ebyo gye gaazuulwa. Bino bikakasiddwa Minisita ow'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa. Abalina ettaka omwazuulibwa amafuta mu disitulikiti y'e Buliisa baweereddwa okutuusa mu mwezi ogw'omusanvu okubeera nga beetereezezza oba seekyo gavumenti ettaka egenda kulibatwalako ku kifuba. Okusinziira ku Dr. Ruth Nankabirwa, Minisita ow'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo, gavumenti si yakukkiriza abataataaganya omulimu ogw'okusima amafuta okuli n'abakyagaanye ensimbi ezibaweebwa okubaliyirira. As it is at that particular time. Abalala 27 balina enkaayana ate nga 6 baabulawo nga tebalina gwe basasula. Okusinziira ku Nankabirwa, gavumenti ssente egenda kuziteeka mu kkooti bannyinizo gye balizisanga olwo omulimu ogw'okusima amafuta gugende mu maaso. We respect our project affected people. We respect the constitution of Uganda. We respect the laws that Parliament has done. And I want to thank Parliament so much for the support they have given me. But we cannot afford not to have our oil off the ground. Fred Lukumo nga ye ssentebe wa disitulikiti ey'e Buliisa ayagala gavumenti eyongere ku ssente eziriirirwa abantu. When you go to acquire land, you cannot get land at 5 million around Buliisa district here. Tukusaba gavumenti giremu muhendo gwetehe abantu basobora kusasulirwanga rundi teryamwe gavumenti ngirigirinde wansonga. Bino okubaawo nga kampuni ya Total Energies ekwasa abantu amayumba 15 n'ebyapa ebyo bamazeeko obuwumbi 47. It is the house. So you are expected to move with your mattress, to move with your sufuria, to move with your cups in that new house. EP Uganda is fully committed to help developing Ugandan resources for a shared prosperity, in compliance with national regulation, with the United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights, and with the most stringent
IFC performance standards. Abamu baganye okuyingira amayumba nga bagamba nti tegatuukana na mutindo ate abalala baagala babateeremu ebitanda n'ebikunta. Bano Minisita Nankabirwa baanukudde n'asuubiza okwongera okwekenneenya ebbeeyi ey'ettaka mu kitundu kino nga ssentebe lumu bw'asabye. I've never had it that they will build for you a house, they buy a nice bed, a nice mattress, a good cup or cups, a sufuria. I have never had this. Ambrose Niwagaba Katoto. Akulira ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Sentamu asabye banakibiina ekya NUP okuboola buli munnakibiina omuli w'enkwe. Ono abadde ku kitebe ky'ekibiina Kamwokya bw'abadde n'abakulembeze nga baaniriza abantu abasobye mu 15 abeegasse ku kibiina ekya NUP. Victor's crown. We shall wear the victor's crown. Banakibiina kya National Unity Platform bakungande ku kitebe kyabwe Kamwokya okwaniriza bammemba abapya bavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuli Busia, Mbuyekwe n'ebirala. Banira bawadde ensonga ezibajje mu bibiina ebirala okwegatta ku NUP ne basiima Kyagulanyi olw'okubaaniriza mu kibiina. Twagala kino obumu buno bumu kubanga kati ffenna tuli bumu. Eno estampu gye bampa mu ofiisi eyo ngenda kugikwasa pulezidenti wange kati gwempuliriramu. Strengthen Buganda, your stronghold. Strengthen Busoga, your stronghold. And make inroads in northern Uganda. Tukwebaza nti mu eastern yonna wasiima n'oteeka office ya NUP mu Busia district. Meya w'e Kawempe Emmanuel Serunjoje nga yakulembeddemu abavudde e Kawempe alambuludde ku bantu ababeegasseeko. Naye ng'ekisinga kyonna ffe ffenna tulina obuvunaanyizibwa obwa struggle eno nga bweri. Pulezidenti akyogera bulijjo tetuteekwa kulinda ye y'abaakola, ffenna tulina okukola. Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya asiimye ababeegasseeko n'asaba bammemba abakadde obutabasosola. Tubasanyukidde nnyo mwe n'abateegasseeko olunaku lwa leero era mbadde nkyogedde mu luzungu nti kati omulamwa gwe tuliko gwakulaba nga tutambula tugende eyo ne tubasalako ne tubasangayo. Njagala kwebaza ttiimu yaffe ya mobilization. Tubayise wano nga tebatuwadde condition nti nze ngenda kwesimba ku kino mumpe ssente bweziti omukulu abadde n'agamba nti tulina na ssente naye olwokuba twagala okulwanirira eggwanga tubasaba bannyabo ne bassebo niwo muyingidde mu kibiina temulemesa bannammwe kukiyingira nakiyagaliramu. Kyagulanyi yenyamidde olw'abantu baabwe abasusse okukwatibwa era n'asibira ababeegasseeko entanda. Mwekolemu omulimu twabagamba luli nti kakirere ku kyalo oba mu muluka oba mu constituency mufune black book mulisinga abantu abawamba kuba mubamanyi tubalimu namwe mutubeeremu. Uganda yaffe ffenna si yaffe ffeka. David Tamale yakusakidde eggulire lino. Bw'otyo bw'etambudde badde milabe mulungi.